kati waliwo yambuziza ekibuuzo n'agamba nti abayimbi okubakuba obucupa yalowooza nti kiva kubanga Bobi Wine tebamukkiriza kuyimba mu Uganda lwansonga lwaki babakuba obucupa kati lwaki temugamba muzeeyi n'akkiriza Bobi Wine okuyimba mu Uganda so that mwenga abayimbi balekerawo bakuba obucupa nanti kati Bobi Wine takyali Bobi Wine kati Kyagulanyi kitegeera who is standing for presidency kitegeera it's not tekikyali normal we can't call it a normal game tekikyali normal things have to be fair things have to be fair and kati filma tubeera tulinga barefu tulaba nti yes kyogamba Man U ne Arsenal Man U kipa Man U ayinza oyimira obuyimirizi nga Arsenal ereeta goal ne bayimirira abajasi bonna abasambi ne bayimirira ama muyiseewo omupiira kisoboka so kati tukimanye nti no Bobi Wine Man U nale mu Arsenal buli omu adefendinga muki buli omu adefendinga goal yi okitegeera bw'oyingira mu parliamenti just in case 2021 ngo owangudde oyiseemu onaakivaamu kino eky'obuyimbi ate okuyimba tekisobola kunvaamu kuba kiri kindi mu musaayi ziri genes ezindimu nange sinze nkikola okitege bino ebya politics byenkola ng'omuntu n'endowooza biki n'eri talent yendimu okitegeera bino nsobola okukera ebya politics nakusooka kukola research ate olutalo lwegundi ate gundi ba ebya music uteka buteesi ngoma ebigambo nebyekola ki nebyereeta so music ye will always be era bwe mva music man disappointing the music kubanga omulimu gwo gukuleetedde ate biri ebirungi lwaki oguvaamu okitegeera ate ngenda kweyongera kubanga ndi expensive kubanga luli obadde otwala Kalifah yekka ghetto boy kati otwala Kalifah otwala MP Okay, yesu ofuyambuziza ekibuuzo n'angamba nkubuuze tuwawulira amabega kaawo ng'ogamba nti gwe oyagala Spice Diana era Spice biki n'agamba kituufu oli mulavu ne Spice Diana oba naliko mulavu naye kati muyita X lwaki omuyita X kubanga nabalaga omuzungu ne mbagamba ebintu ebyo badde weegira ate ngenda okulaba kwataganye ne ba Gravity bamunywegera ekitegeera Kenzo naye ngamba ndi awo naye naveeri naye nakwatamu so nengamba maama buli omwana ajjanga kukwatamu nensooka nenyamu ku kyawakati awo era kati nkyamutadde ku bwa X lwaki kubanga yambweza nangamba mumbuulize ekibuuzo ekirala ne ku concert tebakulaba no kuyimba yali part of the strategy tukwatagana nga abantu yali part of the strategy nti moment yaliwo nali ngenda kuyimba tebayombye Sheikh Umaru biki waliwo issue ya Sheikh Umaru yaleeta obuzibu ne disorganization kwegamba nzinga netulabanga kitegeera tuyinza okusuulamu erinnya lyaffe kale disorganization yajja waawo okitegeera nendabanga sagala bintu tukole moments nyingi nnyo zigenda kujja attention y'abantu ku muyimbi kuzizza ku biki gamba omuyimbi kasita yali ku stage ka ebintu biri successful kayimbe tuleme kuteekawo stunts ndala kubamba kujja ate nayera chaos ndala ate bantu bandigize anyway it was part of the strategy kwolwo lunaku kubanga waliwo ebyabaawo ebya Sheikh Umaru byakyankalanya emabega eyo kati yonna ne wacyankalana ate nga tetulina kiraga audience nti emabega waliyo ekikola ki ekiriyo bayimbi bangi baaga buli omu ayagala yimba buli omu ayagala kweragako so kati nganze okulaga bali abayimbi abaali bakayanira oyimba ne mbagamba olaba nze stepping down ne ngamba sigenda kuyimba kubanga tewali time okitegeera si moment si show ya show yoli muleka anyumirwe time ye era olabanga abayimbi yalinya ku stage saa 3 abayimbi yayisanga mbuki gundi jango oyimbe gundi na okitegeera kati bya Sheikh Umaru ebyajjawo atawo kavuyo ne kakola ki buli omu eri munda n'agamba handa bekasigenda yimba ate kati buli omu n'ayagala akole ki ne okukakanya abamu nga ffe basuubira nti aho Kalifah kuba kati nzimba nino yimba kwe kulaga bali nti olaba Kalifah tayimbye cool down okitegeera yatetonoona mukolo lwa just performance nenga temukati utosa agezaako ne mudingana ne Spice mukazi simu
tugenda kikwasaganya kubanga era mwagala gye tunoonya akalulu. Manyi munonyo baby yawo. Ye baby tugenda munoonya naye katusooke tunoonya akalulu. Kubanga bwe tunoonya akalulu kano okitegeera tagenda kuddamu kufuna bano ba sponsor mbw ate bamutaddemu ssente. Nze ngenda ba sponsor. Ebintu byonna okitegeera. So amaka meerere temuli mukyala. Eriyo magezi era nga womanyi mwana okitegeera. Kati byakweyiye ebiriyo nga womanyi naye nga ffenna twesabire omwana oyo asooka atereera ekikulu alina abavubuka bamusumbuwa bamukubira ku biromusuubiriramu lwokuba nti ayimba nga omanyi ebyabayimbi mwemanyi nga alina okuba bakola zikola bomba kale sigenda kita tugenda gezaako nnyo tulabe nga tumuzza. Ninayo omwana wamuyita German Karim. Kalifah omanyikiddwa ng'omusajja anawuza entalo. Yes. Oba entalo ze z'ennyumba. Okimanyi 2019 yena obadde mu ntalo agenda okwekusanga gali ku Kalifah. Gali kuggwe. Kizibu eggulira okujja n'eriggwako nga Kalifah tolituufu. Buzibu ki bw'olina ne Bebe Cool? Bebe Cool simwinaako obuzibu naye twawukanya ndowooza. Okitegeera simwinaako obuzibu ng'omuyimbi naye twawukanya endowooza. Mwana wa mulemye okumupromotinga bwe kiri naye ng'ate ali mu kwogerera balala nga batasobola. Okitegeera mba Fresh Daddy bajjooka biki ne ngamba kakati Fresh Daddy akola kikuli sitiyo nga jjooka ng'omuteekako yava eri mu kyalo. Okitegeera naye ng'ate omwana wo osula naye mu makaago tosobola naye muyimbi ozaye teyeegomba kale kuba kweyo flash manya kweyo listi. Okitegeera lwaki omwana wo omukotoggera? Okitegeera lwaki ogamba byabalala nti bibalemye? Lwaki ogamba saha nti bimulemye ng'ate mutabani wo ki ekiremeseza mutabani wo ye atanywa njaga ki ekimulemeseza okukubanga saha? Saha si mwana wa minisita, si mwana wani ghetto youth. Okitegeera bulamu buli bulamu bwe gye yakulira. Saha wali omulabyeko njagala ombuulireko bukyanga saha abaawo wali omulabyeko mbu saha ali mu kwenyiriza era ye yeepimpinga biki musajja mu rasita. Ye culture y'abarasita tebeepimpinga nga Bebe Cool ebyo alinga mukazi oba simanyi bamugugira. Okitegeera abasabarasita tebeepimpinga mbu simanya kwekuba make-up biki no oli mu rasita ayimba ekitunda saha ddoboozi lye na nnyimba ze ne bwe yeerongoosa atya nga talina music tebiri kola ki kati Bebe Cool ekikuluma nti saha akola video ya Sasha Vibes. Okitegeera music wa atambula. Okitegeera gwe ebibyo olina tteekamu ssente nnyingi olina kugulirira okufuna ka favor olina kugenda wa president olina okukola ebintu bingi nnyo. Okitegeera kyekimuluma genda olabe ennyumba saha gy'azimbye. Bebe Cool olabe ne Bebe Cool be yali alina mu myaka kati saha gy'alina. If saha can own that house at that age, what did Bebe Cool own at that age mu myaka gye? Yali akwana ziwena namuwa birabo. That is a question. Eyetaaga okwanukubwa omuntu bwe kiri nkubulira mazima kubanga labayo list tewagiraba. List eriko nze njagala omuntu oba olaba abantu bakoze lwaki okikozesa nnugu okoze list ate gwe otandise gwe warning gwe gundi omuntu gwotateeramu nga gwogenda bw'oba oyagala abaana bakoleyo music omulungi gwogamba ng'ogende wa president n'otabaako kyobakolera gwe n'okola video byokka gweweka muntu omu mwezi gumu n'ofuluma ebividiyo nga 5 naye nga tosobola kwoyo omwana gw'oli mu kubuulirira mbu gwe nkuwanize Fefe Busi biki wali omuyambye ki gwe nga Bebe Cool ne ka studio kakolemu okukola temuyambye baana laba baddenzo kamera okuva yabireeta mwaka ki omwaka oguwedde yakabeerawo emyaka emeka nga Kalifah nange gwe mwaka gwenkoze yange Bebe Cool wakabeerayo emyaka 2 mu industry nawe oli ate nga babikuwadde na president birabo nga president byakuwadde. Okitegeera my friend ndabira ddala nga no olimba sente ozikozesa obe oyonoona nnyo none wetaaga omuntu akubuulirira nti sente bazikola mu kino. Okitegeera
kubanga nze sobola sina mwana wange bwenyinza kimunyonyola nti mwana wange nze Uganda nze njifuga ndi wakabi okitegeera naye omwana wange ali wakayoza bintu tekisoboka naye nga ate kinnuma bato ba Alan Hendrick bali musimanya America bazamba mupiira biki lwaki ono omwana ayimba music ya mukotogera nga atamufaanana mwana we ba fresh daddy bakola babeera batya ngense bamanyi nga bebekulu abaana bo kale va ku baana bo mu group yo baddenzo baliwa baani abawala bangi nnyo ababaakinga baliwa ekitegeero Roni agenzo vaayo wano nga amaze kwatagana na Grenade mukolera kayimba kachi kankuloga nadda namubuukira Roni oli mwana wange biki nenga luliwa na mwana wa manager ekitegeera kakati bebe kyaka tugambe nti mwana ebintu bino emyaka giri kiriza utuke wa president byosaba bibyo wekka leka kulimba president mbosabirayo bayimbi atetekera ono kulimba president mbugobo omulabye mbwa bayimbi bonna abalabye okitegeera mukosa president ensobi ne mumukyaya abantu okitegeera mumuleetedde bebekulu mumuleetedde abaana bakuba obucupa bantu bangi nnyo bagendange wa president nenga tebavaayo na birabo mumulese embeera giyingiza mu bantu nti bugenda president alina okubaako kyakuwa gwagenda yogera mu bantu mbu oli alina ssente oba olisa president enguzi n'omuvubuka gyali yeke nnyini omukimuluma butaba na muki obulamu muvubuka tayagala kulwana tayagala kwekalakaasa kuba bitukuze tetubimanyi twabiyigirawa tetubimanyi ffe tetwabimanyiiku so kati ekibiina ye nga ye yasooka okuspearhead nga kiri nti bana ebizeemu era president mubi era bannange biki era ffe tetujja kukkiriza tujja kulwana biki kate yatovuddeyo now peace now biki bantu babakugamba look at this one anti you have to be with a broad plan tolowooleza wano okitegeera kati gwe kyogamba ovudde ogamba bannange ekinze saagala kumanya oba bali side eri basalawo babeere side eri saagala mmanya biki omaze abantu bateekamu embeera abaana bakyamizza abalala okitegeera bo balesseeyo gwate ovuddeyo weekyusizza mbukakati now peace for all bali tetulwana nabo era bano kati tetulwana nabo abaana omaze obasigamu eri embeera bo okitegeera bonna abaniriza kulwanyisa bino political nga luli abadde akayana era batuyisa bubi biki kati lwaki luli si kyabadde preachinga kyali kimuyimbisa bizzeemu wali maaso ga president. Was that a call for peace? Wama tudde mazima, was that a call for peace? Kwawulamu buki okitegeera katumaze okwawulamu abantu tukatoka tuwetonda okitegeera mutandika ebintu bye mutasobola mmwe bakyali mmwe. You have to have a broad plan. Nze olaba nze bwe ntandika okuwala n'omuntu nsooka ne mwetegereza ne mmanya byansinga ne byenkola ki bwe mpeyinga bwenti nga byansinga bingi aganya bonzira waka sitawana ne namba ndireetinga buli sitawana ne peegi ze situnulayo si kubanga ndaba bigenda kundeetera buki okitegeera cause olina okutandika olutalo ng'oli fit kyovala baba weeyinga nti bano lightweight gundi olina omumanya weight yo okitegeera naye kati abantu omanyi lwaki abantu bakkiriza mu Ronald Mayinja balabanga muvumu kusajja banekala zero zajja kala zero kakati ate kamala bagamba nze kansigala ndi independent kubanga mwana wallahi ojja kubeera disappointed okitegeera nze omusajja mbasanga nnyo nakubuulirira era nogamba nabanze ayiwa independent ndi mukyamu okitegeera namalako kati musajja watusinga nabigoberera ebyo okitegeera kati ku nsonga ya Hamuza olwo Sebunya nawulira wabayo n'oyimba akayimba ebifaananyi bya Rema Namakula Hamuza biki obitaddemu abo olowooza kapeyo eri biki Hamuza by the way kino mukibabuulidde nga kyama Hamuza nafunye ne twogerako
Dr. Hamuza agenda kukola akayimba ke akasooka mu bad character. Wow. Yeah. Oh, tukalenze Ogundo kuyimba yakayimba akasooka mu bad character. Wanji. Yeah, manyi nga we nagamba zikyali timu semyekozo kuva Kenzo nange lwe yanzibako ebyange. Ngamba. Timu semyekozo wajivaamu. Twamba tewabiraba. Yeah, baby, a spice. Nagambe Kenzo yakwata mu bintu bya. Yakwatako. Kati era dokita. Station yajikwatako yaleta obuzibu. Dokita agenda kukola akayimba. Agenda tandika kuyimba. Yakoze akayimba. Akayimba ka mukwano era nga wamanyi bintu bya mukwano. Amudize oli yayimba kiriyo no bagenda kukola. Era atiwaka agenda kufuluma. Akayimba dokita agenda kafulumya. Yeah. Tukalindire. Ekitegeeza kati gwagenda okubeera producer be gwagenda omuteekamu wali byonna. Byonna obimanyi nze ngo yabaye byobisobola. Wow. Kubanga olaba katenga olaba mukazi we yamuwerekerako eri ku graduation mu byokusoma. Era ina nayo muwerekerako mu music. Dokita yabazubiza yakayimba. Kati kwegambe yo kapo godo tokyajinako buzibu. Tizimba kuleki ate nze lwema wabu. Buzibu nga constitution bagikwata ngo mubeera gwe. Leka nawe. Wa banaye embozi ya Kalifah banange yo enyuma ndoza naye mugyewuliriddeko edda yali timu semyekozo kati yava kati ali timu Hamuza. Banange kino kyonga kika Kalifah obugambo obusembayo ogenda kujja mu bufuzi abantu bano bategekedde kinga abavubuka. Obugambo obusembayo abavubuka banange nzizo okubeera eddoboozi lyammwe nzizo okubeera example eyo mbalage nti temwetiitirira yeno chance yokka gye mulina. Olaba oli agamba yajja ne mundu 27 kati tazimanyi muwendo. Okitegeera naawe osobola otandika nekyolina. Bonna teri yazaalibwa nga alina kyalina naye kuba kugezaako. So nze nziza okugenda eyo ffenna tunoonya emirimu kubanga ekituluma ffe kyetumanyi ng'abavubuka tetulina miki tetwagala kwogera ku byanguudo simanya biki tubadde tuli balamulamu tetunalwala nnyo naye ekizibu tutya tugamba tetulina mirimu katulwa tekwe tulwala nga tetulina mirimu tunejjanjaba tutya tulinde bebe kulwa tuletereza gundi so nze ngene mu parliament abagambe nti abavubuka tetulina miki era emutaatufeeko tugenda fuuka dangerous tugenda kukuba obutayimbwa tugenda kukuba obuyondo tugenda kukola buli kimu kubanga tuli idle. So bavubuka bannange basaba munzikiririzemu oli wa yero oli wa bbulu nze mmanyi ebizibu by'erubaga. Kati ono aveewo n'agenda abaviira akikulekera ekitundu. Ayewo ekitundu nkitegeera nkikuliddemu era n'okukaddiwa wakaddiye goge mazima buli kintu kibaako okitegeera enough is what? Nga tonnayonoona munnange muzeeyi mbadde nkugamba okikiridde bazeeyi banno nange nsaba ompe chance nkikirire bavubuka bannange kubanga ensi ejja kubula muzeeyi abavubuka bano bwetobafeeko bagenda kukuba akayondo mu mmotokayo bakubbeko akazaka kubanga bali yala bali ready okukola buli kintu kyonna okubaaka kuyingiza akantu muki agenda mukati nga tanoonya kalulu wera inagenda mu luli n'ababuuza abavubuka bana ekibaluma kati Kalifah yali alina okujja n'ambuuza Kalifah kiki abavubuka bagamba ki kati singa nze gwe yanteeka nawali ng'aba advisor nti amuzeeka kati abavubuka twetaaga kino gwe kikole ffe tetulina buzibu okitegeera kasita abikola ne kati abikola tukole ki oba naawe osooka oyimbirewo naaliwo saawa zino akayimba kubanga ne Dr. Hudamane yayimba nabwetema ekitegeeza yali ayina gwakoona gwayagala okugjawo kati olaba otya bwomukubirayo akayimba sina budde bwakayimba wabula time yange gye nninze eriemu kumuchallenginga mu kalulu 2-21 ebisigadde byonna nze njagala tugende mu kalulu. Okay, mubadde balabi balungi okuba program gye yatandikidde mpaka gye kumekeredde bannange sisobola kubiddamu ebigambo by'omwami ono Kalifah aganaga naye nga ye mumuwuliddeko buli kimu kyayogedde mukyewuliriddeko naye nga bannange tubeebaliza ddala mwebale kusharinga commentinga ku likinga buli kimu mwebale kutwagala mwebale kulaba LMTV Uganda mwebale twagalira ddala kyenyizo bagamba naye nga
program eno mbadde Joe Mackenzie wamu ne munnange nange mwana muwala Queen Sylvia ne Kalifah naye kaabasiibule natera abayimbiremu mugambi muyinza ogamba Kalifah si muyimbi kaabayimbiremu nammwe mumwerabireko abasiibulira natera tumutagenda akola emirimu emirala. Yaman, Serena Gomez oba Madonna, football pitch Maradona, story y'omulenzi alina muwala, yo madam yantime yo miwana, ready to marry you, ready na, but yaman, loving you make me feel like Rihanna, love me, ngandi nawe ngandi no yo Rihanna, yaman dem kame Kalifah aganaga na comeback scene na kabonero to LMTV. Yaman, no touch your dial, dem kame Kalifah aganaga tojivaako nange sijivaako.